Soroti media n'abakozi baayo amaanyi obudde ssente n'okunoonyereza bye mutadde mu musango gwa Hajji ne Hajjat kitali kikyamu yadde n'akatono. Lwaki sige maanyi ge gamu ge mubeera muteeka mu kunoonyereza ku bulumbaganyo obwakolebwa ku musumba wa House of Prayer Ministry era nannyini radio ne TV Aloysius Bujjingo obwatuuka okutwaliramu obulamu bwa komando wa SFC driver we era omukadde w'ekkanisa. Kubanga mutulaze nti obusobozi obunoonyereza ensonga mubulina. Kubanga mu musango guno muli basaale nnyo n'okusinga ab'ebitongole by'ebyokwerinda ne Siga Eddamuzi. Jennifer Fulfiga mu musango guno w'amaanyi nnyo n'okusinga ow'ekitiibwa omulamuzi aguli mu mitambo. Soroti media nsaale nnyo mu musango guno okunoonyereza n'okusinga ekitongole kya poliisi. Era nkakasa obujulizi obuli mu kukozesebwa mu musango guno bujjiddwa ku Soroti media so si ku poliisi. Kakati we kibanga kiri kityo mwe kibalobera okunoonyereza ku musango gwammwe. Olaba munoonyereza mu musango gye mutaali okukakasa oba omwana yakwatibwa oba teyakwatibwa. Naye ate omusango guno nga victim asooka waali Aloysius Bujjingo eyaliwo nga buli kimu kigenda mu maaso era yalaba buli kimu ekyali kigenda mu maaso n'afuna n'amaanyi agasimbula emmotoka agoba omutemwa Serikya nti ye abadde awo ng'amulinze asituke wansi wa steering gy'abadde atudde ajja agobe. Bujjingo waali TV yammwe weeri mulina n'entandikwa emusobola okunoonyereza. Singa abaali mu mmotoka eyo bombi baafa oba osanga kyali bakaluubiriddemu okunoonyereza okutuuka ku butuufu bw'ensonga. Naye abali mu musango guno omu akyaliwo oba abaali mu bulumbaganyi buno omu akyaliwo ng'era ye mujulizi ayina okusooka okubuulirizibwako. Muyina ba investigative journalism abalungi nga ba Fulfiga basenkubuge ng'ate n'ekitebe kya saidi kitudde awo olungujje wali Soroti media nga Bujjingo waali mulemererwa mutya okunoonyereza ku bulumbaganyo obwakolebwa ku musumba waffe. Ng'ate mutulaze nti obusobozi mubulina obunoonyereza ekintu okukituuka ku butuufu bw'ensonga. Jennifer Fulfiga mu musango guno musaale nnyo n'okusinga ow'ekitiibwa omulamuzi. Ng'era Soroti media mu musango guno bw'eri ensaale nnyo n'okusinga ekitongole ky'ebyokwerinda ekikola mu kunoonyereza ekya saidi. Wano wembuuliza oziika otya omwana wa neighbor nga naawe oyina omulambo mu nnyumba? Omuzadde oba omuntu yenna tasobola kuleka mulambo mu nnyumba ng'olw'okuba ayina omukwano mungi ne muliraanwa yafiiridde omwana we era ye agenze kuziika mwana wa muliraanwa owuwe amulese mu nnyumba. Buno obukugu, obudde, amaanyi, essente bye mutadde mu kunoonyereza okuzuula oba omwana yakwatibwa oba teyakwatibwa bye muba mukozesa mu kunoonyereza ku musango gwa Bujjingo. Ate ogwa Bujjingo go mwangu nnyo kubanga tulina ne we tutandikira ku musumba waffe omulungi. Mufune abakugu mu kunoonyereza ba Jennifer Fulfiga ng'era bwe mwabafunye ne mubasindika mu nsonga y'omusango gwa Hajji ne Hajjat bagunoonyerezeeko. Fulfiga njagala akwata akatebe ke nga ye saabanoonyereza mu musango guno ne mukama w'omusumba we Aloysius Bujjingo akwata akatebe katuule wali atandika okumusoyasoya ebibuuzo ng'alina peni bw'awandiika. Obeera osanga Bujjingo agenda kusobola okufuna obwenkanya ku butemu obwamukolebwako ne butwaliramu Richard nga saddaaka. Mukama Katonda yazza bibye omusumba waffe omulungi n'atafa. Kakati kya buvunaanyizibwa tutandika okukola okunoonyereza kubanga ye omutemu tatudde jjukira omutemu yali tayagala bulamu bwa Richard wabula omutemu yali ayagala bulamu bwa musumba Aloysius Bujjingo. Kakati omunoonyereza waffe omukugu era agenda okulya awaadi ya guno omwaka Jennifer Fulfiga ne TV yaffe oba media yaffe ŋŋanze egenda okulya ekirabo kya investigative journalism award omwaka guno Soroti media bitandike okukola okunoonyereza ku bulumbaganyi obwakolebwa ku musumba Aloysius Bujjingo. Kubanga mutulaze nti obusobozi mubulina obusinga n'ebitongole by'ebyokwerinda. Jukira nti nkugambye mu musango guno poliisi si y'amaanyi nnyo kusinga Soroti media. Era ne nkugamba nti mu musango guno balooya b'omuwawaabirwa ne balooya b'omuwaabi tebalina se y'amaanyi kusinga Jennifer Fulfiga nga kw'otadde ow'ekitiibwa omulamuzi aguli mu mitambo. Baabo mu ofiisi ya minisita,
baabo mu ofisi ya Nakiwala Kingi, baabo mu kooti ndese miliyoni 3 eza beyiro, baabo ku TV bali ku nsonga yemu. Amaanyi ago ge mwonoonera mu kugogola omwalo oguli ewa neiba mu nnimiro, lwaki sige mubeera mukozesa? Kubanga tulaba nti neewammwe waliyo omwalo oguzise mu kibanja kyammwe, lwaki temugakozesa okugogola ekibanja kyammwe? Lwaki mugakozesa okugogola ewa neiba? Ng'era bwe nkuge sirabanga kaaziika naye ng'ate naye yafiiriddwa. Era singa oli nkubira essimu nti ofiiriddwa ne mu kika ne bakuba essimu, nina kugenda mu kika. Abaaye bano interest baagijjeewo efuuka abasaale mu musango guno n'okutulaga nti bamaanyi nnyo basobola okugunoonyereza paka okuguggusa ng'ogwabwe gukyatudde mu nnyumba teweerabira. Nti n'omusango gwalwomwa era be bantu be bamu abaaguli mu mitambo we baleeta ow'omu kitundu eyasanze obulumbaganyi mu kitundu nga butwala ow'omu kitundu ng'era n'abakozi obulumbaganyi ba mu kitundu. Soroti media ye yamutuleetera ne Museveni n'atuuka okusiima omuvubuka oyo n'amwambaza omudaali gwa Katonga. Naye nga singa si Soroti media kunoonyereza ku nsonga eno, oba osanga oyo teyali yambadde mudaali gwa Katonga, era olwamaliriza okwambala omudaali gwa Katonga n'akoma ku Soroti media neyeebaza nti oba osanga singa simmwe saalisobodde kutuuka ku buwanguzi buno okutuuka mu maaso ga nnamba emu mu Uganda nampa n'omudaali. Imagine okumanya ndi wa mugaso ne mukyala we yabaddewo, naye nga byonna maanyi ga Soroti media. Soroti media obunoonyereza buno obulungi bwe muli mu kukola, lwaki temubukolako ewammwe? Obwenkanya bwe munoonyeza ab'ebbali ng'ate wano mu nnyumba tuyinamu era anoonya obwenkanya, awo munaabeera balyazaamaanya. Muyina omulwadde mu nnyumba era yeetaaga bujjanjabi obw'amangu, naye ate taata agambye nti nedda n'omwana wa muliraana mulwadde gwe tuba tusooka okuddusa mu ddwaliro. Omuzadde ne bw'aliba n'omwana ng'omutwe gwe gumuluma gwokka, naye ng'owa muliraanwa ye ali bubi yeetaaga bujjanjabi, omuzadde omutuufu alisooka kujjanjaba mwana we, kubanga tewali ndwadde nnafu etatta. Ne gwogenza okujjanjaba ate asobola okuddira ku mmotoka ereese keesi ye. Ekyo badde okimanyi? Twalinanga jjajja Nakasi. Jjajja Nakasi yagenda omulaga okujjanjaba jjajja Aruna Kikwaku, ate ye yakomerawo mu ssanduuko. Munsonyiwa okuseka. Jjajja Nakasi yagenda okujjanjaba kubanga oli yali mutabani wono yali yasikira maama waabwe. Yagenda okujjanjaba jjajja n'atuuka mu ddwaliro naye n'agondagondamu abasawo ne bagaa tumukeberemu, ne bamusigaliza dda ne bagamba ate ono ali bubi n'okusinga gwazze okujjanjaba. Era gwazze okujjanjaba yaddira kamotoka akaleese essanduuko omuli omulambo ogwa jjajja Nakasi. Kakati wano wembuuliza, tulina naffe omulwadde waffe mu nnyumba ng'ate keesi ye eri sensitive nnyo, bakyayinza okuddamu mukolako obulumbaganyi. Jjukira Richard si ye yali ensonga oba si ye yali target, wabula Bujjingo ye yali target. Naye Bujjingo asudde ennanga, ebyokunoonyereza tebikyamukwatako. Nammwe aba Soroti media ebyokunoonyereza tebibakwatako, kyokka nga munoonyereza emisango mingi omuli n'ogwalwomwa ne mugiggusa, nga ne gunaatera okugga kubanga mmanyi miliyoni 3 ze bagamba nti zaavudde wa Mama Fina zaavudde mu nsawo ya Bujjingo, kubanga ayina kyali mu kuvuga kyagezaako justifyinga kye mutannalengera. Yabaffe kuno okunoonyereza kwe balimu okugenda mu maaso, ate ne ku kkanisa ndabawo omulambo. Ne ku kkanisa ya Bujjingo yennyini ndabawo omulambo. Era ebibadde bitambula ennaku 2-3 emabega gwe mulambo ogwafiiridde mu kkanisa ya Bujjingo. Lwaki awo temututunuzaawo? Lwaki mutulengeza ebyebunaayira? Tewali wa mu Western Uganda awuliriza CBS ng'ali Mbalala. Tewali Webusoga awuliriza CBS ng'ali mu Busoga. Tewali Mugisu awuliriza CBS ng'ali Bugisu. Kubanga CBS eyina weekoma nabo ne bawuliriza ezaabwe.
Kakati twebuuza ekisa kyammwe kigenda kukoma wanammwe mutandike okwekolako ekisa munoonye obwenkanya obwo bwe muwadde abangi. Ku kkanisa yammwe waliwo omulambo naye mpaawanyega. Ku kkanisa yammwe waliwo ekifo ekikalu eky'omukadde w'ekkanisa komando wa SFC era driver wa Bujjingo wherever he was. Tewali ayogera. Ekisa kyammwe kikola ku baana ba muliraanwa ng'ewammwe ewaka ekisa tekikolawo. Nkutuukira ku butuufu bw'ensonga lwaki Soroti Media nsaale mu musango guno era lwaki omusango guno majenjeeke gwonna lwakuba nkugambye mulimu puleeya atakimanyi nti ali mu kuzannya. Waliwo ekibuuzo oba waliwo okulowooza ennyo n'okufumiitiriza. Omusango guno gwava ku mukwate kubanga baagufuula gwa Hajji ne Hajjat, naye nga wakati wano waliwo akaana akali mayina tebagamba nti kakwate. Lwaki omusango gutambulira mu byapa? Lwaki omusango gutambulira mu byabugagga? Lwaki omusango gutambulira mu fake IDs? Kubanga bwe bagenda ewa minisita balamaze saawulirako ng'ensonga gye bakoonako erimu omwana. Mpulira mu fake ID, mpulira mu byapa babikomezaawo, mpulira mu kino bakikoze bati. Mukimanyi nti Bujjingo anoonya wakubira Teddy. Kubanga ekifaananyi ekiri mu kusiigibwa abakazi bami. Olaba omukazi akola bw'ati ng'olabiriridde omwana, olaba akola bw'ati ne bw'ati. Mannange mwegendereza abakazi. Nange nali ntudde ku ccupa ntemeko Bujjingo ayagala kufuna kwejjeerezebwa kubanga okugwa kwe kwatandikira ku Teddy. Anoonya kakasa nsi butuufu bwe era teweekanga nga mu samoni ezijja bwe naaba simukanze omukazi yagenda okubeera topiki. Mu samoni ezijja wiiki eno mwe tuli mwennyini oba lunaaba lwa Sande oba enaaba ya Lanchawa, naye ekigenda okutambulizibwako enjiri ye mukazi eyakonjera bbaawe, ye mukazi agenda bba ebyapa by'abasajja. Era Bujjingo awunzike ng'agamba bw'olaba nga tokyafuna mirembe na muntu nga tokyamuwuliramu mirembe, kwatamu ebibyo otaasa obulamu. Empeta just yava wa muweesi kiwunde buwunzi tekulemesanga mu busibe. Empeta tekuttisanga, empeta tekukuumiranga awantu wootafunira mirembe nga n'obulamu bwo buli mu masugge matigga. Ekivugisa ensonga eno, ekikulu kya byonna mu nsonga eno ye Bujjingo okuvuma mukazi we. Teeka waga kubanga ensonga eno abasoroti gye bagivugira eriko olubege eraga sayidi etya. Era investigative journalism ono gwe bali mu kubaamu bamuzzeemu ng'abalamuzi nga baapunye edda n'oludda nti lwa musajja. So nze nandirowoozezza nti nga TV yalikoze kunoonyereza okuyambako kkooti oba n'abantu okubasiigira ekifaananyi, naye Soroti TV ezze eraga oludda kweri n'ereeta ne ssente za beyiro eri omusajja ekitaabadde kibi, n'ekola bweti ne bweti. Omusajja puleeya atakimanyi nti azannya. Bayita bakwano be bali mu mukuumiramu eyo embeera, be bafyuminga ekintu kino n'ekigendererwa eky'okwejjeereza Bujjingo bakubireko Todi Naluswe nti olabye amayisa g'abakazi. Gwe weewuunye lwaki omusango guno bagufudde nnyo discussion okusinga ensonga endala. Omuliro gwatta abantu ekigoogwa tebagufuulako discussion. Okusengulwa kw'abantu ku ttaka tebakifuulako discussion. Waliwo ebintu bingi ebizze bigwawo mu ggwanga tebabifuulako discussion. Lwaki keesi mwe bapiikiriza interest y'ey'omusajja mbu yakwata muwala we oba eyajjati okuwaayiriza Hajji okwebereka ku mwana gwalinako oluganda omuto atanneetuuka. Lwaki bazze balina sayidi? Lwaki tebazze tutegeezako bigenda mu maaso? Lwaki tebakoze okunoonyereza okusobola okuyambako ku kkooti okunoonyereza obutuufu bw'eno ensonga? Lwaki bo olwabagwa mu kutu ne bafunirawo oludda nti ffe tuli ttiimu musajja?
ono ayagala kuba Teddy Naluswe era ine ekifaananyi kyali mu kusiigira abasajja nti basajja bannange singa naye waliko mu bigere byange waalinobye senga seetegulako Teddy oyo mangu senga nange nninga nga Hajji ate nze kyali susse kubanga baaligambye nti naganziza ddala muwala wange era bwe weetegereze nnyo wiiki eno Bujjingo samoni ye egenda kubeera mu musango ogwo oba ku Sande ku main service oba buno bulanchawa bwagenda akola buli lunaku naye ng'ekituufu kiri nti ye nga ye Bujjingo ayina kyayagala justifyinga weetegereze naye ekinnyumidde mu nsonga zonna eryokanga n'etonnya kibuyaga alyokanga n'atikkula ennyumba ne tusobola okulabako ebiri munda gw'endiga eyewa Bujjingo kati essaawa eno lwaki totandikirawo okwebuuza nti naye lwaki musumba kw'okufa kwa Richard tebakunoonyerezaako ate nga tulina omujulizi asooka eyaliwo ku siini era omu ku bakaawonawo byangu nnyo n'okusinga bino bye tulimu kubanga bino bye tulimu mulimu okukebera yakwata ate yakwata ekyokufa kwa Richard tekikyaliko kubuusabuusa yadde n'okutona ekituufu kiri nti Richard yafa naye wakati mu Richard okufa tulinawo kaawonawo waffe kwe tusobola okutandikira in case poliisi etukandaaliriza ne tukola okunoonyereza singa twatuuka dda ku butuufu bw'ensonga olaba eno ebadde enzibu mutuuse ku butuufu bw'ensonga mu wiikisi 2 zokka lwaki tetutuuka ku butuufu bw'ensonga ku nsonga eyalabibwako nga ne Richard twamuziika nga ne kaawonawo ayina ebiwundu bimusiiwa bitera ne bimusiiwa enkovu z'alina zitera ne zimusiiwa lwakuba ezze zanjawulo ziri ku mutima enkovu za Bujjingo zanjawulo si ze zino ezammwe ezirabwalabwa kaakati otunuulira bano oyagala obeere n'enkovu y'emu n'ey'omusumba ali anointed oyagala mufaanagane gwe enkovu zirina kubeera ku mubiri era osobola okuziraga naye eza Bujjingo ziri kulo zimuluma zitera ne zimusiiwa tazituuke kaatakuleta kule ku mutima ayisibwa bubi naye nga n'obujulizi bonna weebuli baagaana okukola okunoonyereza bokwabo okufuna obwenkanya kubanga situmanyi obulamu bw'omusumba oba tebuli matiggo oba abaali baagala okumutta baagenda oba ekigendererwa ekyali kyagala okuttisa omusumba waffe omulungi kyaggwawo kale bwe kiba kyaggwawo tunoonye obwenkanya mu nfa ya Richard ono gwe twasuubiza nti tetugenda kuswaza ndowooza okitegedde nti Bujjingo ye yatta omusajja nkakasa naawe okimanyi nti tekikyali kyakwogerera nti Bujjingo yatta omusajja kubanga ogwo gye gwasirikira fayiro gye yaterekebwa bwe bayaggulwawo wakuba ebuzaabuza erimu ebyamutta bingi oba fayiro eyo teri emu nga ziri nnyingi kuba statement ezaafubutukaawo oluvannyuma lwa instate eyagwa ewa Walakata kuba Walakata nnyingi naye bwe kiba nga yo poliisi tesobola kutuyamba nkakasa ffeffe nnyini tusobola okweyamba kubanga tukirabye nti obusobozi n'amaanyi tubirina naye Bujjingo kino kyogoba ekyokwagala okuvumirako maama w'abaana bo n'ekyokwagala okulaga ensi nti yeggwe mutuufu kikomye mbagirawo era ku Sande ngezanga n'enkulabayo kubanga yeebadde enteekateekayo ng'oyagala kubuulira ku mukyalo oyo mbw'ajoonyesa omusajja era ng'oyagala weerippire ku ekyo ogambe nti naffe abasajja tujoonyesebwa awo wennyini w'oli waliwo omulambo tandikira ku ogwo okunoonyereza omukadde w'ekkanisa omukyala yafudde tandikira ku ogwo okunoonyereza kubanga otulaze nti obusobozi obunoonyereza obulina mu bungi wabula aliwo kampani ya MTN eranga ne Bujjingo kampani ya MTN eranga ne Bujjingo
mwateesa kulanga njiri siraale za byabufuzi si kuwemula nkakasa mulina ebyuma ebipangisibwa kampani ya M10 jenjagala nnyo okuzaama kubanga nange ndi customer wammwe layini yammwe gye nkozesa naye wano nzize ng'omuwabuzi endagaano gye mwasayininga ne Bujjingo okumuwa sponsorship yalimu ebyobufuzi muyina ebyuma ebipangisibwa ku mikolo naye sibalabangako nti M10 yeetimbye omukolo gwa NRM wadde ina ssente eswano giwa obukuumi tegukolangako kubanga M10 teyinaamu baana teyinaamu byana teyinaamu banuupu terinaamu ba DP mulambo teyinaamu wa NRM terinaawo wa kibiina kirala kyonna wabula bonna bayita bakasitoma abangi naye M10 mukimanyi nti program gye musponsalinga buli lunaku gye muteekamu akasente akangi buli mwezi tekyali yanjiri yafuuka ya kuwemula yafuuka ya kuvuma yafuuka ya kukakkanya bantu yafuuka ya kulaga ludda M10 omuntu n'akwata akazindaalo nga wali ebigambo ebiyitawo nti M10 everywhere you go M10 yellow M10 ki naye bw'akwata akazindaalo nadda ku mukyala we naavuma ekikulukuto nagumira ekikulukuto teddi alina ekikulukuto still nosigala ng'okyamuwa sponsorship oli n'akwata akazindaalo ng'ab'essayidi emu bali mu kuziika nayeeya mukyafa nnyo ng'abasiru kyokka nga wano batulaga nti ebigambo ebyo bitutuusibwako proudly brought you by M10 everywhere you go. M10 gwavuma abafiiriddwa M10 gwavuma Teddy Naluswe ekikutuko M10 gwa sponsoring omusumba asobola okujja n'ayogera ekigambo ku mannyoko nga M10 ebigambo byayo biri wali biyitawo everywhere you go brought to you by M10 Uganda naye proudly brought to you by M10 Uganda ng'akubyewawo ekigambo ekigaana okussa proudly brought to you by M10 Uganda naye ng'ali mugamba mulonde Museveni bw'akoowa muwa omwana we M10 mwatandika ddi okusponsoringa programu ez'ebyobufuzi ezitalina ludda eziraga oludda kyali baddoke bw'osponsoringa programu nga balometa eyo kubanga balometa eyo eringanga pulatifomu buli omu kwajja n'ayogerera ebigambo bye asinze yaddayo n'obuwanguzi ewaka naye no programu ow'ekitiibwa omulamuzi yeroya yowa pulizoni yasiba yagusala ne musigala nga mukyasponsoringa programu ng'eyo M10 Uganda mmwe mwavuma Teddy Naluswe ekikulukuto kubanga yamala okwogera ekikulukuto ne batugamba brought you by M10 Uganda mukkiriza brand yammwe ebeereko side gy'ebeera erigwako oba tubeesonyiwe nammwe tubaviire kubanga amaanyi g'omunafu kwetegula era omunafu bw'alaba afunyizza ye tafunya atambula agenda nze mabaŋŋaana okulwana akuba osanze olubuto lunnuma naye gwe singa olubuto lubadde terunnuma naye ng'ali mu kweyongera tubaviire tweyongereyo M10 tubaviire kubanga M10 nze ngimanyi ng'egenda ewali ennaku ng'ereeta ssanyu M10 tegenda wali ssanyu ate kuleeta nnaku M10 egenda ewali ennaku ng'ereeta essanyu era nze ekikola kye mwakola ekyoggulira oli maama emmotoka ow'ebibala ow'entebe wallahi kyandeetera okwongera okubaagala ennyo ne mmanya nti nakolagana ne kampani entuufu era ssente zange nziwa kampani entuufu kubanga kampani entuufu yeeyo eddiza nkubawo ejjere kakati kampani eno entuufu eddiza kubawo ejjere era nga teyagala nziro yonna mu brandi yaayo kyobulaba tekola bulango bwa byabufuzi toligisanga ng'etadde ebbaana zaayo ewali olukuŋŋaana lwa NRM yadde owa nuupu kubanga teyagala kwawula yawula mu bawagizi baayo
so ng'ate twalirowoozezza nti buli ewali abantu abangi abakuŋŋaanye kitunzi wa kampani yonna w'alina okulagira obukugu bwe mu kutunda oba w'alina okwettanira kubanga abantu kyekitangaala ng'eno kampuni y'amasimu nswa enoonya ewali ekitangaala oba nseenene enoonya ewali ekitangaala nene wankubadde enoonya ekitangaala sirabangako banazza MTN ku mukolo gwa NRM ogwa Jema ogwa DP ogwa UPC ogwa kitebeerangawo kubanga ye eyagala okubeera nyuto engeri gye kiri nti eweereza abantu ab'enjawulo naye ekibuuzo kiri kimu kampani eweereza abantu ab'enjawulo ate ne sponsoring ebavumira ekitonde ekikazi ne sponsoring ebavumira abafu oli najja n'akola statement nga MTN yeri mu kuyitawo proudly brought you by MTN Uganda yegambizaayo kati yeyaddayo ku mafuta g'MTN ng'amazzi ganywa katuuti awo kwavumira abafu gaguliddwa mmwe najja n'avuma omugenzi wa mmeri nze ndi kyuma nsigenda era nkyaliwo wa mmeri yandesewo mukama bw'aba ayagala mummuze mirembe kisinziira oba yakolera eggulu oba teyalikoleredde brought you by MTN Uganda ntedi alina ekikulukutotono mu nnyongera nze nasulanga ne sitaani mu nnyumba ne bayita omukyala sitaani ku nkomero proudly brought you by MTN Uganda ne babanga abannuupu bali mu kuziika omuntu attiddwa oyo busiru bwe bumussiza twabagamba nti ono ababuzaabuza ono abakolamu bukozi ssente attisa abaana b'abantu kyokka ye akolagana n'ababatta attisa abaana b'abantu nammwe abasigaddewo mujja kufa nga ye bwe munaabeera basiru proudly brought you by MTN Uganda MTN tukukooyo tuvuma tukukooyo okuvuma Mama Teddy Naluswe MTN Uganda tukukooyo okukakkanya abantu kubanga kino tetugenda kiteeka ku Bujjingo ng'omuntu naye gwamuwa omuzindaalo kubanga gwe muzindaalo ogututuusako ebintu bino that's why batugamba proudly brought you by MTN Uganda MTN Uganda stop supporting ebintu by'okukakkanya abantu ebintu by'okuvuma abakyala ebintu by'okuvuma abafudde ebintu by'okuvuma abantu ekigambo koma nnyoko kinene nnyo okuyitiramu brand nga MTN Uganda MTN Uganda nkiddamu tukukooyo okuvuma Mama Teddy Naluswe MTN Uganda tukukooyo okutuleetera ebigambo ebiwemula MTN Uganda tukukooyo okuvuma abantu MTN Uganda tukukooyo okubeera n'oludda MTN Uganda lekera okubeera ne side MTN Uganda beera neutral mu buweereza bwo tobaako naludda kubanga ebituvumwa n'ebivumwa Mama Teddy Naluse proudly brought you by MTN Uganda embwa emanya gye bajaagala MTN Uganda embwa emanya gye bajaagala brandi yammwe egenzeemu nnyo amabala lwa musajja ono Bujjingo mwesonyiwe Bujjingo ekyo nkibabuulidde otherwise brandi efa era kyonna ekiddamu tuvumwa n'ekiddamu okuvuma Mama Teddy Naluse you are responsible MTN Uganda